Olunaku lw'eggulo ekitongole ki KCCA kyafulumiza ebbaluwa nti bakutandika okuwandiisa ababoodabbooda bonna mu divizoni ezikola Kampala okumanya omuwendo gwabwe okutandika n'olwaleero. Tewali muntu alina kusasula ssente wadde 10 ogenda okuregistinga ku ssente ya KCCA. Eno expenses ya bwereere. Okuwandiisa kuno wabula we kujjidde nga baboodabbooda bamaze ebbanga nga babangulwa ku nkozesa y'oluguudo. Era n'abeewandiisa tekitegeeza nti nno basaziddwamu, wabula abeewandiisa bo bajja kukakasa bukakasa nti ebintu bye baawandiika ku lupapula bye biteereddwa ne mu kompyuta oba ku system KCCA gyetaddemu. Tutuuseeko ku kimu ku bifo KCCA byataddewo okuwandisizaamu ekya Bat Valley kyokka eno tusanze teri kigenda mu maaso. Evans Muhumuza y'omu ku babadde bazze okwewandiisa. Amawulire bwe gati bwenga gavudde nga matuufu tubadde tulina okugukola nagwe nogugwa naye sina kintu kyonna kyenfunye wadde n'okukola sina bakukola sawa zino ndi wano ndungalunga sina na kyakulya. Kyokka abamu ku bakulembeze bagamba nti balekeddwa ebbali bwe kituuka ku nteekateeka nga zino. Naye kati bano batugamba okuwandiika kweguli nange nalabye memo ku social media siina kopi. Omukulembeze era singa muli ennyama nze nabadde awantu wala ne ngamba bannange nja ku kisaawe kyerukuli oba kweguli walirabye bodaboda kubanga abantu nze gwe balina mu trust banonda. Gye buvuddeko Ssaabaminisita wa Uganda yategeeza nga baagala bodaboda kasanvu zokka okukolera mu kibuga wakati. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.